up, my YouTubers? How are you doing? Rapey here is back. Yes, as usual, I make sure I do something just to keep you busy, just to entertain you. And so if you haven't subscribed, my darling, you're missing out on a lot. Go subscribe on my YouTube channel, which is Rapey, and it is the Stardom Lifestyle Show as usual. I'm back. How are you? Okay, so let's go. Olakura lero. Omuntu gwe nchaziza. He's a workmate, he's a friend, he's an artist, he's a comedian. Okay. Hey, nyabo. Trying. Comedian ndabanga atandise kumvuruga. Wanna be comedian. Wanna be comedian or basi? Wanna be omuntu ayagala kuba comedian sichagalira ngako ddala. Nayo chiri. Nakula njagala kuba lawyer. Ati yawule njawulo omuntu ayagala kuba lawyer. Lindako. Omuntu ayagala kuba lawyer. Ngogena kubera lawyer mfamu yani. Wali ogena kola famu eyo ba mfamu yomuntu. Jajjange yalikyala mugisu mufaka. Bali bamitanga nabufaka. Yangamba nti omwana oyo mulabye ng'ajja kuba mulamuzi. Nabufaka mpozi bye biki? Kikache. Bafaka bagisu bafaka. Bavire eyo bayita gumasifa. Tosobola bijjukira bintu bya lugisu birekere. Ye yandagula naga omwana yajja kuba mulamuzi. Tekyatuukawo. Nendoze ebigambo bye bambi engeri gye yafanya nawe ne bifa. Ebigambo ne bifa. Ne kati bompita comedian okuva ku lawyer. Katugeze ngalo ye yasu kwa gonzise pa comedian ngamba yaki. Olaba wakolera kwa Apex. Obonze. Ngatu. Sali comedian na kati kwa Apex. Wali gundi piddi. Ala kwa katonda. Ebintu bide nako. Kati sompita ko piddi. No manya kati bwenzija. Piddi kwa Apex kisinza katiringa nganze wembera nga nine wantu je nkolya eyo nga twali na amanyiyo nganze piddi. Bawa amanyi kati bwenzija mu bantu kubawo basiri mu bantu. Kati wajja mu bantu. Kati gwe comedian. Olinganga bonaga nti president wa Uganda no America. Bwe basinkagana. Basinga tebebuuza tebabona bakabyoga president wasinkana Biden simanyi Biden. Wasinkana Biden tebebongako. Yavaako. Bideni. Ono bugandi yavaka cyali ko bamulayiza bwa kutana. Gwe Rapey. Onyumyo yamba dokuntu bwabazanyi b'umupira n'onyuma. Bwa kisajja bwa kikazi. Manyo manyira olina mukaka manyira mujja kutonsonyiwa ba. Omuntu asinga kwambala omuntu Kenzo. N'anyuma mubayimbi bemanyi anti ayambala nnyo. Omanyo yogera nnyo nova ku mulamwa. Kenzo musambi wa mupira. Era namulabye juzi. Aya azanyira mbuno. Azanyira mu bubudo omuntu wa. Nze namulabako ebifaananyi ku social media namulaba ayambadde short. Wandi gavumenti ntero mulaba. Gwe tobera ku social media. Namulabako ku social media. Naye wabuzizaako ne ku bantu bange. Abantu kambabuuze abantu ababera ku kigundi YouTube bagita YouTube yo. Ogwamenti yaba star. Yaba star. Star FM. Stardom. Star TV. Stardom. Stardom. Kitegeeza owakabi. Kakati nkuyambye. Nekuteka mu bakabi. Rapey. Oleso omuntu wakabi era abantu bagenda kuga nti yashinga mu bakabi bonna bakabira nabo wakabira ko yina bani banje. Okay kale. Nali Nigeria ku radio bagita okwonko. Omaze obuuza abantu babulira amanyago. Muri mutya abawagizi ba ku channel eno Stardom TV ya Rapey. Nze bampita Sakalamani nankala. Nange nange je bujanja kole yange. Okolera wa. Babereko. Ndi muzinyi. Oli mzinyi. Nava kwa Apex nga ndi piddi. Oli ne muyimbi. Oyino nyimba abajuze batamanyi. Kati byonna tugera. Nava kwa Apex ejjinja. Nzije Kampala. Iyo wafuna otya kwa Apex ejjinja? Kwa Apex ejjinja bagigulawo nga tujiwulire waffe kangulumira ng'ekuba miziki. Ne mmanya nti radio ejja kwagala abakozi. Ne ntuukawo ne mbagamba nze mmanyi okutulika njogera nga Rastarob. Nebaga yogera muko notulika njogera nga Rastarob gudi sambu se kino bagana ajja tukolera njogera kati Rastarob emyaka ejjedda wengo chali mwana muto nange nali muto njogola bande tuli myaka jeji muna nenda mkwano tonnesibako okujjako wobogena kutika bupiki ni wogende erimbo no kyuse emyaka saba kyuse kakala hanyumiza era wemba kusala konsala konge ebiri je walabe jabi mwe mekana nisa zeke ebiri kakati bwentuuka yo nembaliramu nga Rastarob ne bakkiriza ne baga ojja kukola wali obisomye tekati kuogera nga Rastarob jetaka bisomera somero kye lisomesa kuogera nga Rastarob simanyi ati kati teri ati bagamba okukola ku TV ne ku radio ino kubera nga basoma journalism okukola ku TV ne radio bana ddoboozi ddungi na bintu binyumira bantu ebyokusoma ebyate bijja mu luvannyuma nnyo nga bagadde kwesonsaako kugoba ebyo byakwesonsaako kugoba naye ng'omuntu abatalina kigendo kikugoba kati wasoma biki nze mmanyi kakati bwe mmanya bye nasoma ne ŋŋenda
nti omuntu akubuuza biwasoma ngozze kwogera aba ayagala kugoba kyogamba wanene ogundi ayagala tugoba yatoze nawulira asabako zifayiro awo ayagala tugoba abaana era woolabira wonna wookola ng'okola ku tv wa ku radio mulimu gwakwogera olinaga mpa ebiwandiiko byomanya ayagala kugoba akati abapekisi bwe bampa ekintu ne baŋŋa nti kola otya tandika otulike konze kale entandika nentulika nembakubalaga naliyo bankyali bwe tutuuka erugazi noyoga erinnya ditaaki abantu beekanga n'envini ezibava ku mutwe lugazi kuddeyo paka palisa rape onkubira akavululu weerera anti kati nayagala okuba uganda yona bweyagala okuba uganda obeera kampala by the way simba uko na simba na uko kubwe mupi tolooza nti abantu bajja kugamba nti nesimba abantu bajja kugamba nesimba balooza nti buno obufofu obwa kansala si buno obufofu obwa kansala nensalako enviiri nenyuma nenyambala masuuti abantu ne banjagala nnyo ndwangamba wagenda erino era banziba bubbi soko lindeko ekyo kyogera lunye okozeso obusuuti bwe nentungisa obusuuti waliwo omuvubuka wange babutunda mu bitunda bikadde waliwo suuti ez'enkadde basala endibota z'essuuti kati olondamu obusuuti first class ne banguza emitwalo gyali enena kuba nali ngula nagula obusuuti 10 emitwalo waganda baaga nenga nyuma nga lunaku nkyusa anti nali nze mmanyi engeri gye nakola nenfuna nezeewandiisa abantu bali banjagadde nnyo abantu bansondera sente z'okwewandisa kumanya abantu bali banjagadde bansondera sente z'okwewandisa ne bansondera sente z'ebasuuti era ne mpangula ne banziba era olunabyo olwo olwanziba lulifa luwunnuna nze ekyo musiba mulamba enkya neggulu nti olunabo olwakwata mulu wange ne lububba lujja kufa luwunnuna kati soko lindeko lukyaliko lwava kyaluyambye nalwo zaalulidde leero lwavuddeko era njagala lutuketera lugenze mu ggulu lugeyena nga balubuuza kubani nga lujja nabadde taata olwoba akaluluka omuntu omunaku ayagadde okweyiyo okulaakulana omubbe lujja kufa luwunnuna soko lindeko ekyalo kyammwe wampulira abantu bamanyi oli musoga ate olumira ate kwegamba oyogera ebintu bingi ndi mugisu jjajjange oyo enoka nawubolo gwe nkugamba baasenguka mu myaka gye13 ne badda mu bugerere era ne baza nnyo Ssaabasajja Kabaka nti accommodating abantu bw'atuleeta mu bugere n'atuwa eggombola y'ekkangumeyo ne tugyefuga bagisubeerere jjajjange alina okubanja kuva kuno n'eri lweyipinze bwe nkuwasa oba ogenda sikira gabanja nagabanja ngakozesa ekyeyewa era nze nsaasira omuntu anga nti ndi munaku nga lweyipe obunaku bunumira Kampala muno bino byontwala mbusimanyi tutuse mu restaurant ovimbye busanyi ngule ensani ezimanyi zemmeka nga sirina sente n'oseka bwe ntuuka ekangulumira gabanja gennina toyogera nange kakati jjajjange bwe bajja gye banzaalira era kati nze ndi mugerere bampa n'erinnya lya Sennabulya oli mugere ndi mugerere era ndi muzirango twesibako nga bagisu tetulina miziro ne bwe tutuuka mu Buganda twagala okwenyigiriza ku kika ekikuliranye kati baneiba ffe bali bango naffe ne tufuka bango era nze ne bampa n'erinnya lya Sennabulya nze Sennabulya ndi muzirango ndi muzukulu wa Muteesaasira agalamidde Buteesaasira jjajjawo omukyala mufaka jjajja omusajja mugisu bano be bayita abakyabo balogo era abantu bali bamwekengera mbu yali mulogo naye yafa bambi yali mulogo wasikira bulogo nedda bali bawaayiriza amanyi omuntu omugagga yali mugagga kati omugagga abantu bagayali ekimanya alina ejjembe erimuleetera sente biki bawaayiriza kati nakimanya nkuze nemmanya nti ye buli mugagga kubanga nagwe nafunamu obusente ligaawa biki netunzirigawo saakala kyogera direct ogwentundiriga nenfuna obusente ne baga nti njabadde tandikoga nti gaayo alaka naye ayingiridde simanyi Illuminati biki nenga nafunamu obusente liga ntandika okutikiriga obupikiniga obwakabi nandika gamba njabala buli lwofuna amaja wakutika obupikini bwonna bwonna obwakabi kyenakola nga nakayingira ku rediyo yeri badde kyakunyumiza omwaka ogusooka ku rediyo eyo nazaala abaana bana mu mwaka gumu nayingira 2011 anti kati abaana nali nina amaalo bambi naye nali muvubuka muto munsasire buli muto akikola nga buli kaana akakuba essimu ditaaca nkwenda ine nembula muti nempulira oloboozi nga lunyuma nga ngisevinga nga nzisevinga nenzireyo nenkakubira ebbali muna oliwa ndimbaalo omula muti nkwereze transport yoyiddeyo mboneku nga wakajja okumbonako nenkaletika ngenda okuddayo kunkubira nti namisinze periods nga nkabulookinga kali mbubulokinga omwana yasooka bamumpera ku poliisi omwana mukyala bamuyita mama poliisi twamukazi akola mama poliisi akola ku bya famire era nali nfuuse kirayati nga buli kaseera lwe bandeetaaga baleesa ate gidongo bumuzizza njukira erimba njogera linnya lyange linnya ati omwana oyo yasooka yali wabyebunyo kuba nali nako eddakiika zaali buliga kati kajja ne brother waako ne mugaa tulindireko wano ono omuwala simanyi mulabi alina talenti y'okuzina
njukira bebajja sibeso sibaga nti mujja bakutika baga idombo ne kubo boli na talent yo ne nsolo gikulakulania na tumbula talent yo kati bambi nabo ne kujja kati kajja ne nkangamba ndi muzinyi ne gate goli muzinyi dancer nine kibina kyaba dancer nine kibina kyaba dancer nenga siba akona kyo kati nga kalima atola mu lusugo lwali ku Lubas Road okulira nayo bazala Zuwena okimanya nga nimpangisa kumpi ne baba Zuwena we bazala Zuwena mama wa Zuwena yono nze nali nsula makasaga ati akaddako era bato ba Zuwena bonna bito ebyo nabo kamimi saka kutika bwali bwa beyi mu bujotola bwa beyi tekumalaga kuwanya mugango liyala tekumalaga kuwanya mugango kati mu mimi nali nsula nabo kumpi era nga kamimi mbakubanga nali muko na amaja singa kati mimi afumba wange toke singanze musanji wa bebe kulu tasobola mugonde mu anti bagala butto kidomola kya butta ono kasawo ko muchere no muchere ngulina ekyo muchere kyo nandise kati nenzira ku kidomola kya butto kijani nzoganyiza kati nsulo kumbi n'abaziwena bambi akana nkatwala nkayigiriza okuzina ngamini kawandike mu kibina ky'abazinyi nenkaleka bida kikazali buli kubantu alitwe yuna mwanyi nona alime kumanya anti nkaletise nenkaleka bida kikazali buli ne tufutuka ne tukomawo kangeno kakana kanga lubutiko nagamba omukazi wa polisi ndale dakike buli omuntu afuna olubutiko omukazi yaseka nagane weba seconds emu nengo yobuzigira bikibigize aba afuna olubuto munaye nga bampa akana nga banga omuzaddemu akana mwala yali mukyoli nenga babera mu Busoge muzaddemu akana ngendo kalaba musanga yazadde ggulo nenga omanya abantu abakyoli beyengulu nga yali namwe kokulya mimu jali awafumba yetala asesa mu mmere asa yasenku nga onanimbye ndi yazadde bayeye nga ngenze waabwe nanga akana ko kali ono kali mu ntebe mu ddiro kana bakazadde jja akatadde mu ntebe akabiseko lusuka kaliko n'akalera munaye nga nkalaba kati natuukire eno gyenkebera manyi jjange yanga nti okeberanga bugere wansi eno nkakebera eno mu Lusoliga nga tufaanagana akana nga kituufu katone ng'oluntu luwanvu lulimuko n'engeri y'olukoonakona nga tufaanagana neŋŋamba kano kange nensanyuka nnyo era nalina emitwalo 5 nenkwatako ena nenjiwa maama we ne mugawa zadde akana keko kange kennyini nenkawa n'erinnya nti Wanduzu Binyalika kati Wanduzu ye tata waffe asinga obugagga mu kika atunda mifaliso kati nayagala nkatuma erinnya eryekiga saagala katuma erinnya tata wange mwennyini ye wa watermelon zaamuli atalina malya nenkatuma tata waffe omugagga atunda mifaliso bamuyita Wanduzu nenkawa amannya abiri Wanduzu Binyalika anange ono ye agenda kunzita kakati oyo gwe watuma Wanduzu Binyalika n'omuyigizo tunda scrap anti kati scrap bino abiyigidde kakati emeka agenda mu 8 corona wakabi mu scrap corona ono ibambi akakwataganya ne bannaka abantu alonda scrap kajukira kanyumya n'abaana mu myaka mikulu kwange jukira mwana wange ategeera nga wola banzi bwe nakula bwe ntegeera bwe ntulipi nzolaba ndi wano ntegeera ng'omusajja w'emyaka 5 era abantu nyumya ebintu nga naye kasijoli ne bagadde takyo nina emyaka gyendi si toyina 5 Ditacha tokula bukuzi naye nawo linga Moshi. Kyenkugamba nali wano ne Moshi nga tunyumya emboozi Moshi naga yewa mangu singa emyaka. Kati Moshi waberera mu 38. Nze Ditacha mutowe. Ennyo na kansinga emyaka 10. Omanya noga. Moshi ali mu 38. No manya nti Ditacha ali mu 29. Akati akana kange kabera wano mu holiday ne kabera mu bino bya corona. Ne kakwatagane banaka balonda scrap. Jajja wako na nkubira nene akateka wajajja wako mu kyalo ngasobola kwenda nako mu Kampala kibe expensive nnyo akano kaleke wakate nzijukira nze ekyemisana ndya ku Galaxy kyencha ndya Galaxy ndya bandazi gaza kalatembere ne budget oyino mala yo sente nabuza kirafu ndi nzijenga nako wano kaliyenga kumere ya Galaxy naga no this is for workers ninga okay nayo rede bakuwa gundi nenkazi wajajja wako kajajja wakankubira nti akana munango mwana tawulira ali mukulonda scrap jangu mukube nenga ate omwana alonda scrap muri sente enkuba wachi muleka ayige scrap bwali kula okusoma yokulire maba sente za university zinne mizigula bya millions simanyi billion university nga zambula nga alonda scrap na muwa future wamuwa future kati oromaze okuletika obweri ekyakugoba eringo embuto zonasinyize embuto zonna nazala bana bana mwaka gumu nenkita nensaba katonda nti katonda obunzijja mu nkwaso zizaala nyamba nesikyagala kuzaala nja kuweza obwana busobola kulabirira sisobola bigenda byakunsalira ddala kati bwe ndyagala okuddamu okuzaala bwe nfuna omwana w'omugagga muno nga nenkwano omuwala wakuteesa anaga nti njagala musajja azaala ng'ate bansala nga nkola nti anti njagala kati bwe najja mu Kampala njagala kunoonya ku mukazi omugagga ndeeteko ku bugagga mukika atampasa kuba nsigala nze musajja kuba tajja kumpasa kati ojja kubeera nga oli yayina essente ate kati waba era abatampasa nsigala nze musajja jjukira nze nsigala n'olugezigezi lw'ekigisu nsigala ndi musajja naye njagala nfune kati olusoga waluyigadde olusoga kati anti nkola ku Apex yali jinja njigo olusoga mpereza mu basoga era abaana abasigadde ne bazaala mu basoga
okitegedde waloge nazalako ne muganda ku kyalo kyaffe naddayo okubbala bakonga nkola ku naye ate tuwulira bo bali bebeerabirira abaana baabwe anti kati baafuna sente okunsinga bagenda mu bwakadaama kati bamaama abana abasatu bagenda mu bwakadaama omu wa poliisi kati wa poliisi ye yalawumani munnange nti nabo bafuna obutwala asatika kwanyanyala kati obutwala asatika kwanyanyala bambi abatalina zirabwira mwana kati yenteekamu naye bana bafuna akakadiga ali mu kiyumba talina kyazikosa nze ndabirira omwana nga guli mu kiyumba sente ofuna nyingi kunze bali baweereza era bulumbazi wanange kenyini nenzitwalayo akaana nenkaliramu awo nti tusonze ne maama we netuleeta nakukalabe nti nange nkeyalinga kakati nendako olumu obeera ku radio nogamba nti olina engeri gyokemamu binyalika owulire oba bageya anti kati binyalika ejjajjayo nawulirako olubuvumu nti banjerega nti ndi mwavu kati binyalika engekanga kagezi binyalika bwoyoga naye emboozi tajerabira kati mwita nemukanage obeereyo wajjajjaawo owulirako nga bagamba nti kitaawo talina kyakuwa kitaawo mwavu babiki naye nga ngeri gyekoogera kalaganga nti tebakyogera nnyo tebakyogera nnyo bammale kati kampala eri etya kuva wewajja kampala kuva nagira mu biseera bino bya lockdown era myaka gumu najja mu gwakubiri mba nakatandika ogenda mu 911 okutandika okwana bupikini bwe mu 911 awo biki ne babizigala era nze Kampala sikulima nti nina bwe nali ndetise anti kati ekibaati kirekere tomanya chance bwenkwata naye nga nali njagala kubaza bibaliga nga buwala bubeera mu bibaligo gw'ebbeeyi nga njagala buwala bwe nalaba nga ku TV bwe mba ndetika tina teisiga bintaate mathake nga mbangamba bera mbabala simanyi Casablanca simanyi Brazil simanyi Colorado Avenue simanyi biki nga njagala gendeyo mu Colorado Avenue simanyi Acacia Mall eyo nsange bamathake mbaletike nga goina brevis yene talina anti nina brevis najigula mu sente za muchere nali mu muchere busoga tuli mu muchere kati na investinga mu muchere nengule motoka yo brevis nenzija naye Kampala nga kimanyi ndiwe mvuge motoka eyo nensiba akawani banfunye omusala wala nemba mu na 5 wano kabina nga mazeke biziwe ebimu nsolo gereyo nensanga bamathake nemugule byokunya ne mukwana banga emitwala 5 uli yagalo seke mukazi nga naye oli mwavu anti kyengamba biroto future yo jirabawo nabalabanga ku TV ne ku social media mbera ku Facebook yange nenda bamathake baaniawo baaniawo nga benjagala nange okweriranya mbenga nange mbawa akabi future yo jirabawo future anyway nga tuvudde mu ekyo ekyokwagala okutika because okutika nayo future nze mba kubanga nafanga endiga yantomera sikola kati okulyo obuliko kemmere tekusobola kunkozesa kukeera ku makya 12 kitukozesa ku makya nti tuli basajja balamu oyagala okubaamu ne sente ezikwana abakazi buli musajja ali ekimukozesa bye bintu ebyobutondo okulya bwova kulya nodda ku bakazi bwova ku bakazi nolyoko dda mmiro mu kuzimba kalina soko mbuli future yo jeri ng'ovudde mu kuletika njagala kubeera costa owa Africa yonna yo lina muyimbi ndi muyimbi nakuba ddalaga nakuba oluyimba lwayita Muteso Mwisemena lwakuba ebusoga yonna n'ensiba ebiveera busoga yonna entya mpozi wali osiba n'ebiveera oluyimba olwo naluyimba nga ngamba nti mwani nanze ndi mwani na wa mama Kadaga lulimu nti nze detacha ndi musoga okuva wano e Kamuli ndi musaada mulungi ndi oti bwa kimuli ndi mwani no wa Rebeka Kadaga lwali lunyume abaana bali kuna kati kugundiyo kuno abagenda commentinga nga babusoka bagenda gamba yali mada tune nembolala bayita wadankana wadankana nali anti nali era mvuma nga muvubuka ya dankana tayagala kuwasa omuwala wadankana tayagala kufumbirwa nenga nti wadankana omudankana oli mukunywa mwenge lwali limba lwa makulu nnyo ne babusoga yonna n'gisanyalaza lwaki bapambanye kuba ku Galaxy Walker anti so Galaxy Walker juzi nachala ne Queen TV Crystal Pana nga bajja kanti eyo fetu kola yaba kumanyi anti juzi nalaba ku spark yonna anti nze nkolayo abantu bagisaba enkya n'eggulu lwakuba ndi bagisaba kati amativi agamu ne gazalawa nenga abantu bagibasaba bazala wache batanye kitanyuma oba kitali kyaka limba lwakabinyo oyagala teka mu maja mu music nyimbi olimba lunyimbi nteka mu majanga kuwa gashi anti lutambula eranze buli gwenkubira nti alonkubira kulimba lange naga nti maja munyiga busy eriya bambuze ekigambo budget mbu alonkubira kulimba lange budget yo ya meka namuga olimba bulukolera budget nine ekitone nyimbi enkola budget ogise gwanga lino gwanga dama ndi kola budget na ndiritinga ne namba zaabo kati music omkolanga fan omkola nti obo njagala gagga waliramu n'ebikyakaali
mukola ngagga walenga bakenzo oyagala kujja mu mata mu ntejota wadde biwata bwoba n'ekitone n'oyimba oluyimba luno balukubana bulungi nnyo n'ogenda mu studio ne balukukolera jjukira kati aba studio bampa offer nti nyimba bulungi ate nkola ku radio kati bampa offer nti ditaja jangu okube kati bwe nkuba ekyobwerere n'enzijja ate gwe n'oŋŋamba n'onkolera obwerere producer n'ankolera olungi olusi muwayoza ekitegero ng'omuntu alina ekitone nawe abeera nawe bakenzo batandikira ku bintu byabwerere balina ebitone basaha baanyabo bakamiiri yagenda e Kenya bamukolera ebintu byabwerere muntu yenna ng'oyimba bulungi kati nange bwe njagala bwe nkola oluyimba nga lulungi lwaki oŋŋamba budget kati nze abo nabaleka bwe nnamala ofuuka sita bajja kujja bafukamira so oyina at the moment oyina bapambanyi oyina ne wayawula zonna zirina video zitukula wayawula muli ekiwalo ekyayawula Ditacha Sakalaman. Okay. Away from that, Mama Binyalika wa muwasa oyinayo omukyala okumuwasa kye omuntu gwenzaddemu omwana muwasa ekisinga kaawo raping kuzaddemu omwana bakyala bange bonna bwe balirwa kuba bali bagenda mu bwakadama naye nga naweera bonna mbaagala oli musiraamu ne bwe nze ndi wa ika tuli basajja baddugavu nti nasinkana abasajja baddugavu okuva e Nigeria eyo ne Ghana ntube nayo ebbanga ddene ne banjigiriza nti fe abaddugavu tuli bakatonda w'abaddugavu bamuyita ika ne bakinsomesa okumala ebbanga nenkirabira ddala nga kituufu ddiini ntuufu nnyo yaffe baddugavu bakinsomesa okumala ebbanga ne nga nfe abaddugavu nga ffe ab'eggana ne Nigeria nga wotulaba ffe Cameroon wa katonda waffe bamuyita ika kati buno bupikini mama demo bukuba ku Galaxy bwona edda nakula eyo levo nagivaamu sola savingako namba zaabwo ekyo nedda sikikola kati nakula luli nali buto natandika gundi ndi kito ekivubuka ekito okitegera ekivubuka ekito kinene okyetaaga tukikomyewo I think mu part 2 at the moment muzikirize mbere nga nkikomye waneeno kasuubire nti no naye nga Facebook yange Ditacha Sakalaman YouTube Ditacha Sakalaman byonna byonna kasotekamu Ditacha Sakalaman oliko Snapchat TikTok ekyo sibina bigo ojja kunjigiriza Snapchat bikola ki ebyo otekayo ebifaananyi ne bakyalabo ate TikTok ne TikTok ntera okuwulira ng'ojogera TikTok yongimanyi naye sinagendako nga nze sinewanisa naye nga mbeera nagiteeka mu njawulo nende ebiwala ebizina nze badde TikTok yabiwala bizina okubeerako n'abasajja nga bakola ki simanyi ndabako n'omusajja simanyi Jason Rulo oyo yabeerako aliyo omuntu w'abakyala Jason simanyi yabeera omuntu w'abakyala kati omusajja ng'olimu olukyalakyala gwe abeerako ne kati nze mbeereko nkole kineemoolewa face yange eriawo yeemoola ebyo Ditacha tebisobola kuggwa kyenyiza okugamba but one thing I can tell you for sure is he's a very 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 nice person. I work with him on the morning saga show ku Galaxy FM 100.2 ojja kubeera nga te otekayo Monday to Friday from 6 a.m. mpaka sawa 4 ez'okumakya tubaako nga tuzina nga kunyumiza ebyekyalo n'akalo nga lwanyumyeko najja waneeno n'aleka esi yonna weddeyo enju ne bwejja wangambye tugenda kushutinga akantu nenyambala nenyuma bulingi yino nagigula ku bakongo bana batembeya abakongo batembeya banguza kano omutwalo gumu mu kasanvu okitegera essaawa yino nagigula ku mukongo ya bei yino ku bakongo batembeya. We love you so much. I remain Ray. Keep subscribing on my YouTube channel and